muwala we Rema Luyiga yalwalira mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yali agenze okukuba ekyeyo. Luyiga yava kuno mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde era n'atandikirawo okukola. Kyokka oluvannyuma lw'emyezi ebiri gyokka yagwirwa ekirwadde ekyatandikiriza empola oluvannyuma lw'okutwalibwa mu ddwaliro ng'okumugema obulwadde bwa COVID-19. Ne mugamba yi mwana wange wavudde eno mwezi gumu nga bagomye empiso ya COVID. Nagamba eno tteeka bw'oba oyagala okukola awaka we tuli bakugema. Okuva olwo embeera ye yagaana okutereera nga mu kiseera kino tasobola kutambula wadde okuyimirira era bamusibya mu pampa. Nnyina alowooza nti oba oliawo balina ekikyamu kye baamukola nga beekwasa okumugema. Abasawo baalimu nabulyo mukazi wattu tabategeera baamuteeka mu luumu emu bweti era akugamba olumu talya mmere pampa agimalamu ennaku 5 yenna yababuka yagongobalayo omwana wange takola ki tatuula olumu n'amala ennaku 2 nga tebamuwadde mmere. Omwana mu ddwaliro mwali talina ke yateeka kyekisooka okuva mwezi ogw'okkumi tebalina muntu gwe bakkiriza okulinnyayo mu ddwaliro waali. Nnyina agamba nti yeewuubye ku kampuni yamutwala basale amagezi ku ngeri y'okuzza muwala we waakiri amwejjanjabire kyokka nga tebeefiirayo. Mbulumi yakubira akulira kampuni yamutwala eyitibwa VIB'Z esangibwa e Kansanga okumubuuza bw'atuusa ku nsonga za muwala we kyokka bye yamwanukula nga bikaabya maziga. Yaŋŋamba ndaba weewuubye ku leba ku agenda poliisi zonna ozigenzeeko nga tebansiba nga kyeyanziramu kati siina kyakola bannange. Kati takyalina n'angeri gy'awulizamu muwala we kubanga omuwali yamuweerezanga vidiyo n'amulabako yakomawo e Uganda ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Eredi yavaayo kati okuva olwo mwana wange simuwulize simu teriiko oba gyali oba taliiyo simanyi. Njagala omwana akadde nga mulamu. Mariam Mwezi omu ku balwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo agamba nti bakoze ekisoboka okulaba ng'omuwala ono akomezebwawo wabula eddwaliro likyamugaanidde. Ekisooka eddwaliro teri so cooperative. Mukama we mu Saudi Arabia naye annyonnyola nti akoze ekisoboka okumuzza wabula nti omuwala y'atayagala kudda kyokka omuwala mu butambi obutali bumu ayogera kimu nga bw'ayagala okudda awaka. For your information, if you ask about her, first of all, they said she have a medical issue that she said, I want to kill myself, I want to kill myself, I want to kill myself, I don't want to come back to Uganda again. That's why they're keeping her at the hospital. They say she cannot travel, she is not safe to travel. Mwezi agamba mbu n'ekitiibwa kya Uganda mu Saudi Arabia tekikoze kimala ku bannayuganda abafunira obuzibu mu ggwanga lino. Twagala embassy ekole ekisoboka ejjewo excuse ezo zeewa kubanga ebitongole ebirala nga IOM byandyagadde kuyamba naye tebirina bwe biyamba nga tekuli embassy. Gye buvuddeko twakulaga emboozi ya Judith Nakinto eyagibwamu ensigo naye bwe yali agenze okukola mu ggwanga lino. Bino byonna byoleka nga gavumenti bw'esaanye okufaayo ennyo ku bulamu bw'abannayuganda abatwalibwa mu mawanga nga gano okukola emirimu. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.